sawa zino Karim Hiriji tasobya. Natandika okukozanga n'emyaka emeka okulaba ebintu ebyo bitiisa. Natandika okulaba obwerere bw'omusajja ku myaka 8. Mukama wange Karim Hiriji taata yona gy'oli kyemanyi eno video giraba. Tugenda kulwana paka ku lutalo olusembayo. Bajja kuyiiya obuntu bwabwe sinalabako TV eyogera ku bintu bino oba radio. Ensonga za mwana mulenzi amanyiddwa nga Ramesh eyavaayo gye buvuddeko n'akola akatambi akalabibwa obukadde n'obukadde bw'abantu mu Uganda. Si Uganda yokayoka wabula n'abantu abeetoolodde oba ebweru wa Uganda wabula nga bawuliriza olulimi oluzungu wamu n'olulimi oluganda. Bangi batandika okuba nga bafuna interest ey'ekika ekyawaggulu okwongera okuba nti bawa mwana mulenzi ono amatu olw'ensonga nti yali ayogera ku bamu ku basajja abagagga ddala era abasajja ab'amaanyi ennyo nnyini ddala mu ggwanga nyaffe Uganda. Ate ng'ensonga mwana mulenzi ono Ramesh ze yali yayogerako zaali ensonga nzibuzibu, ensonga ezaali ezeewuunyisa ennyo nnyini ddala okuwulira oba ddala bituufu byonna ebyali byogerebwako. Kati mwana mulenzi amanyiddwa nga Katongole abangi ku mitimbagano mumuyita chicken yavuddeyo n'alikodinga obutambi obw'enjawulo ko wamu n'okubeera nti yakola interviews teyakomyoko n'okuba nga akubisa essaati kwe yatadde oba kiyite kijampa kwe yatadde ekifaananyi ky'omugagga ono ayogerebwako ye mwana mulenzi chicken ng'agamba nti agenda kuvaayo ayimirire alwanirire eddembe ly'omugagga ono. Chicken ng'agamba nti omugagga tasobola kweyogerako mbu ye chicken kaveeyo amwogerere n'okubeera nti amulwanirira. Wabula bino byonna bibadde bikyagenda mu maaso. Mwana mulenzi Ramesh wamu ne baganda be ne bongera okubaako obutambi obulala bwe bata nga bongera okwongera obujulizi ku ebyo bye bazze boogera n'okukaatiriza ku mugagga. Bannange mulabye muganda wange nzirako gwe bayita Ramesh kati ono yenkoma waffe bamuyita Amina Ramesh naye anyumye byonna twagala mu bitegeero. Batandika okukozanga n'emyaka emeka okulaba ebintu ebyo bitiisa. Natandika okulaba obwerere bw'omusajja ku myaka 8. Twali mu maka g'omukyala gwe bayita Grace Entinda ne bapita mu kisenge ng'omusajja ali bukunya bangamba massage here massage there naye nga talina kyalina ku mubiri gwe. Obulamu bwaffe bwonna tukuze tulina ennaku ku mitima ne we tugezaako okutambuza obulamu mu maaso tubeera mu nnaku tubeera mu kutya mwogerako buli wogezaako mwogerako beera otya eki ekiddako mutuyambe tufune obwenkanyi obulamu bwaffe butereere kuba kati ayagala abaana baffe abawala ayagala akozesa abaana baffe abawala. Nze Amina Ramesh ndi victim. Mwana mulenzi Ramesh ne bannyina be oba basisita be bannyinaze be kale kati mwana mulenzi chicken muzimu ku zinterview ze yakoze akaatiriza n'okulemerako ebitundu 10 ku kinne waakyo nti Ramesh wamu ne baganda be mbu balimba ekitenkanika era mu bino yatandise okubanga ajjayo ebimu ku bye yayise ebyama. Mwana mulenzi chicken byagamba nti bino omuntu olina kuba wakulusegere nnyo okubimanya era yagamba nti bano ekivaayo okubanga kiboogeza kyakubeera nga ebintu birimu ensimbi. Bino byonna bigambo bya chicken wabula nga abikola mu lutalo olw'okulaba nti awolereza n'okuba nti alwanirira eddembe ly'omugagga okusinziira ku ye chicken nga bwannyonnyola wano. Sawa zino Karim Hiriji tasobya. Mukama wange Karim Hiriji taata yona gy'oli kyemanyi eno video giraba. Tugenda kulwana paka ku lutalo olusembayo kubanga kyemanyi gwe tosobola kweyogerera because you are a rich man. Toyina budde bwa oyo omuwala muganda wa Karim Ramesh omugagga yamuwasa bwe yamuwasa n'amuwa n'ennyumba n'agiddukamu n'agende wa Henry Tigan. Teyali mukazi wa Henry Tigan waliwo atabimanyi? Oyo muganda wa Karim Ramesh yali mukazi wa Henry Tigan nga sente omugagga zaaba wazze balyamu ne Henry Tigan
Eno Tigani omuyimbi. Omuyimbi. Annaye. Alina n'omwana wa Henry Tigani. Abayindi bafumbirwa aba oyo omwana aluddewo wano. Kati Obama gwe boogerako yagamba Karim Ramesh nti Obama abeera ku trips mu Dubai wawa. Obama is a promoter. Is a promoter gwe obibaddemu. You can have a paid visa. Ne bakusasulira visa buli kimu ne bakutwala. Kati bo olwokuba balaba Obama tava ku nnyonyi balowooza nti Karim Hirji yabimukolera. Naye simu kwe bakwatira video ze bagamba nti omugagga mubi, omugagga yagigula. Oyo omwana Karim Ramesh yagenda w'omugagga n'amugamba nti babagobye mu nnyumba. Remember, njagala bino byenjogera wemba nnimba bajje bampakanye. Oyo omwana bamuwa ennyumba. Munoonye oyo Ramesh. Munoonye. Ennyumba n'agiddukamu nakati ekyali empote bwe mandimba ajja mpakanye. Oyo muwala bamuwa ennyumba nakati ekyali empote kubanga yagiddukamu omugagga yetalina kyajagaza. Oyo yennyini Karim Ramesh n'agenda w'omugagga n'amugamba batugoba mu nju. Nga bw'onaagamba nti ono yaliko ono brother we yali mukazi wange. Kanyambe nga ayamba oli wadde twayawukana n'amuwa $8,000,000 yagula mu simu. Bwe manimbe jangu mpakanye. So kati the problem is one. Birimu engabana ya sente. Nanti mutujja ku traka ya rape. We mutone fairo ya Zula we muto mwatuvuga. Wakati ng'ekyo kye kibuuzo ekisembwayo ekyabuuziddwa chicken nti ensonga ya rape eteereddwa ebbali kati nsonga za sente ze mutandise okuteeka mu ddiiro. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Ibrake Mukasa nagamba nti ku mukutu guno ebbaluwa ze ojja kuzifunanga zonna zaawandiika. Mwana mulenzi ono yawandiikidde chicken ebbaluwa n'amugamba nti mwami chicken Katongole engero zino ziwa obudde. Awali omulema tofunyizaawo ngalo. Mwana mulenzi Ibrake Mukasa bwe yabadde awandiikira chicken ebbaluwa yamuwandiikidde ebbaluwa ey'enjawulo gy'oyinza okugamba nti yabadde bbaluwa yakuweereza kulabula eri mwana mulenzi ono chicken nti era bw'abanga chicken yawulidde ebbaluwa ya Ibrake Mukasa era nga n'Oluganda alumanyi osanga aneeyitira kutwe byonna ebyatambudde. Ebbaluwa eno Ibrake Mukasa gye yawandiikidde chicken egamba bw'eti: mwami chicken Katongole engero zino ziwa obudde. Awali omulema tofunyizaawo ngalo lwe lusooka. Olwokubiri asirise teyejjusa. Olwokusatu si buli nseko. Olwokuna omuliraano gwokya bbiri. Muto wange bambi abagagga tebabeeyalira ne babeebikka. Justice for Ramesh and his family. Yamaliriza agamba nti obwenkanya bunoonyezebwe ku lwa Ramesh wamu ne famire ye. Eyo baluwa ya Ibrake Mukasa ng'agiweereza muto we amanyiddwa nga chicken. Bwe tuva ku baluwa eyo, omukulu gw'olaba ku screen ye Minisita Balaam gye buvuddeko awo kifaananyi lwe yali ng'aliko ne General Muhoozi. Balaam Ramesh bw'atandika okulikodinga obutambi bwe, abamu ku bantu be yakoonako mu ka vidiyo akaasookera ddala yakoona ku linnya lya Minisita Balaam Ateny. Kati Balaam yavuddeyo n'awandiika omuko gw'ebbaluwa era ng'ayogera ku nsonga zonna ez'omugagga wamu ne Ramesh ne baganda be. Kati ebbaluwa eno ngenda kubanga ngikusomera yonna. Yawandikiddwa mu lulimi Luzungu. Katugenda kugifuna mu Luzungu then tugize ne mu lulimi Oluganda kigambo ku kigambo. Owulirize Balaam Minisita biki bye yayogedde ku famire ya Ramesh wamu n'omugagga. Wuliriza bino byonna mbisoma kuva mu baluwa eya Minisita Balaam. I have seen a video circulating on social media in which my good friend, elder and business mentor is mentioned, and my own name is referenced by the son of the late Mzee Ramesh Narundas Rupareria, who passed away in December 1996. Nti ndabye akatambi aketoololera ku mitimbagano ng'erinnya lya mukwano gwange ennyo mukulu wange
ate nga ono anyambye nnyo mu bintu bya bizinesi era nga n'erinnya eryange liteereddwamu. Mu katambi ako muganda wange era nga munnabizinesi munnanga nnyambyeko mu bya bizinesi era nga mukulu wange ayogerebwa mu katambi kano, wabula n'erinnya lyange lyateereddwamu. Ng'eyalikodinze akatambi kano ye mwana w'omugenzi Ramesh Narundas Ropareria eyafa mu 1996. The late Mzee Ramesh left behind 4 children, Rina, Oboma, Ramesh and Amina, all of whom I have grown up with since the mid-1990s and who are now in their late 30s and early 40s. Balaam agamba nti omugenzi Ramesh bwe yafa yaleka abaana okwali Rina, Oboma, Ramesh ne Amina. Era Balaam agamba nti bano abaana bonna akuze nabo okuva mu myaka gya 1990. Era agamba nti abaana bano kati batemera wakati w'emyaka 3 n'emyaka 4. The responsibility of raising these children was entrusted to Mzee Karim Hiriji and his dear late wife Cham Mzee Hiriji, and his family cared for them faithfully from that time to the present day. Balaam agamba nti obuvunaanyizibwa bw'okukuza abaana bano bwaweebwa Mzee Karim Hiriji wamu ne mukyala we omugenzi. Era agamba nti Mzee Hiriji ne family balabiridde abaana bano okuva gye bwava paka kati. He supported them as a true parent, providing all their basic needs, extending financial support, and even offering capital and expensive cars to Rina, Obama, and others to help them build their lives. Balaam agamba nti Omugaga Karim Hiriji abaana bano azze abalabirira ng'omuzadde omutuufu era nga abawa byonna bye beetaaga okuli ensimbi n'okuba nti abawadde capital, nti n'abawa n'amamotoka aga bbeeyi, ng'awa Rina n'awa Obama n'awa n'abalala okubayamba okuzimba obulamu bwabwe. At no point has he ever discriminated against any of them. Balaam agamba nti Omugaga Karim Hiriji tewaliwo olunaku lwe yali akedde n'abaako ngeri gy'atyoboola omu ku baana bano oba abaana bano bonna. These current allegations of harassment are therefore extremely serious, especially when directed at a guardian who stepped in when they needed support the most. Balaam mu bbaluwa ye n'agamba nti bino ebiri mu kwogerwa ku mugagga essaawa zino biri bintu bye tulina okutwala nga biri siriasi nnyo, naddala ng'abaana bali mu kubyogera ku muntu eyayimirira nabo we baali beetaagira ennyo nnyo obuyambi. Bino bya Balaam mu bbaluwa gye yawandiise agamba nti I can also confirm that Mzee Hiriji continues to pay school fees for their children, whom he proudly calls his grandchildren. Balaam agamba nti ayagala okukyogera ng'akyenyumiriza namu. Mbunno Mzee Hiriji akyasasulira fees ez'abaana b'abaana bano, ekitegeeza nti abayita bazzukulu bulungi era abenyumirizaamu. It is deeply painful for an 80-year-old father and grandfather who has dedicated so much of his life to raising these children to now face defamatory claims. Balaam agamba mbu kiruma nnyo ne ssekuluma yenna, omusajja omukulu ali mu myaka 80, taata ate nga jjajja awaddeyo obulamu bwe okubeera nti alabirira abaana bano, kati ate okubeera nga batandise okumwogerako ebyanjwanjwa. Defamatory claims, bigambo bya Balaam. None of the now grown men and women has ever approached my office, which oversees children's affairs, to report any complaint or allegation against Mr. Hiriji. Balaam agamba nti kubana abaana tekuli n'omu. Agamba kubana abaana abasajja abakulu n'abakazi abakulu, now grown men and women, yali agenzeko mu office ye, ate nga office ye yekola ku nsonga z'abaana. Nti tewali omu ku bano baana yali asituse n'agenda ewuwe wa Balaam
okubeera ng'ateekamu okwemulugunya kwe ku mugagga Karim Hirji. At the appropriate time, I will convene a meeting with all parties mentioned so they can present the facts, after which we may consider a proper and formal investigation into the matter. As a friend and son to this family, I remain committed to helping unite them and restore harmony. Balaam n'agamba nti mu kaseera akatuufu agenda kubanga akola meeting asisinkanye enjuyi zonna, buli omu aggyeyo amazima ge, era agamba nti bino bagenda bikozesa okutandika okunoonyereza, era ye nga mukwano gwa famire eno era nga mwana mu famire eno asigala yeteekateeka okulaba nga waakuleeta obwenkanya mu famire eno. Finally, my appeal to Ramesh and Rina is this. Do not use social media to blackmail your guardian or father. Bring your concerns directly to us and we shall address them with utmost care, love, transparency and respect. No one is above the law, and upon my return, I look forward to welcoming Mr. Ramesh and any other concerned family member for an open and constructive discussion. We must preserve the legacy and appreciate those who stood by us at a time when no one else was there to support us into becoming who we are today. Balaam n'amaliriza ebbaluwa ye ng'agamba nti ayagala okugamba Ramesh wamu ne Rina bano abavuddeyo ne bakola obutambi nti tebakozesa bubi social media mu ngeri y'okulaba nga babulaakamairinga kitaabwe omukulu Karim Hirji. Ekigambo blackmail kigambo kyosobola okugamba omuntu okukola ekintu ng'alina kyayagala obeeko nekyokola, ndowooza kye kigambo ekyo, obanga ayagala okubaako ekintu kyakukozesa mu force nga akozesa ebigambo n'okubaako engeri gyakyusakyusaamu, kyekigambo Balaam kye yakozeseza mu bbaluwa eno. N'abagamba abaana bano nti muleete ebyo bimuwulira ebibanyigiriza direct gyendi, ngenda kubanga mbikwata mu mukwano mungi ne keya ey'amaanyi wamu n'obwerufu. Era n'agamba nti tewali ali waggulu w'amateeka, era agamba nti agenda kwaniriza Ramesh wamu ne bafamire bonna abali concerned oba bekikwatako, era ng'agamba nti balina okutoba nnyo okulaba nga omukululo gw'omukulu gwe yakola. We must preserve the legacy and appreciate those who stood by us at a time when no one else was there to support us into becoming who we are today. Balaam n'agamba nti tulina okukuuma omukululo gw'abo abantu abayimirira naffe mukadde nga tewali muntu yali aliwo okusobola okuba nga tufuuka ekyo kye tufuuse. Bargahare Balaam Ateny n'ateekako omukono wansi, n'ateekako great friend and son to the Karim Hirji family nti ere ebbaluwa agiwandiise nga ow'omukwano ennyo ku famire y'Abakarim oba ya Karim Hirji ate era nga mwana mu famire. Eyo ye bbaluwa eyawandiikiddwa minisita Balaam Bargahare, yes, ng'ayogera ku nsonga z'omugagga Karim Hirji wamu n'abaana Ramesh, Rina n'abasigadde. Bannayuganda bannange, era nvuddeyo okubeebaza okuyimirira awamu n'amazima ne muvaayo mwenna ne mundaga obuwagizi ne musindika meseji yange singa simmwe era ndikoze ekyo impact gyekoze, era nga guno omulembe omutego bajja kuyiiya obuntu bwabwe. Sinalabako TV eyogera ku bintu bino oba radio, naye nga ffe ab'omulembe omutego aba internet era bwe tukwatira awamu ekintu kino tukiggusa. Mbuuza otya, olaba buli andaba wano ng'ofiirira ku mazima nga woolya, ngenda kusaba onyongereyo ekintu kimu. Njagala okukoleyo ka video ne kaba ka second 2 ng'okutte ekipapula oba wandike ku screen yo ng'ogamba justice for Ramesh family, justice for the children. Tuddeyo tuyimirizeewo amateeka, yessaawa amateeka gaddemu gakole. Bwe munaakola kino ne baba abantu 100 nga bakoze ka video wekati, kigenda kukola kye bayita chain reaction, kitambule n'abazungu bapikinga interest mu kino, agency endala zonna ezivunaanyizibwa tusobole okuba nga mutaasanze banyinaze bange n'abaana baabwe, ate sina bokka, abaana abato bonna be bali bakabasanyizaako bajja kufuna obuvumu okuvaayo okwogera
bye babadde bayitamu tukwatire wamu nzikanwanise abakabasanyi tubajjewo n'olwekyo bannayuganda mbasaba busabi sina nangeri gye nnyinza basasulamu byonna bye munkolera ne munnyongere munkolera akantu kamu kano kokka kola video dakika 2 seconds 2 ng'ogamba justice for Ramesh family, justice for their children. It's time to bring back justice in the courts of law. Wenaatambula nsuubira ejja kulabibwa n'abantu bangi era nange onyinza okufunira abalooya banantaasa kyensobozese okuba nange nga nsobola okukomawo mu public nga siri mu kwekweka sobola okujja okuyimirira n'omusajja oyo nga nange manyi nti ndi seefu kyenkola kisooka kuggwa tusuula onoomu tujja suula abasigaddeyo abakabasanya abaana tetugenda baleka kino nkyekutte gwentateri naye n'omulala ali eyo eddoboozi lyo abantu bakuzimba lyabwe likozese vaayo oyogerere muze gonna omukyamu vaayo gukube ku ttaka entertainment yegenda okuvaamu abakulembeze b'enkya tulina amalowoozi abantu batufuula kino mubaddize beeyanza nnyo beeyanza ddala oyo ye mwana mulenzi Ramesh yatandikanga whistleblower oba eyatandika okuba ng'ayogera ku nsonga eno paka we yatuuse wa Minister Balaam n'akola reaction eyo gy'olabye era ng'ensonga zikyeyongera okuba nga zirandira ddala Ramesh wamu ne Rina abaana bano si be bokka kuliko Obama atali mu picture wamu ne Amina. Yes, that is Rina, Ramesh, Amina ne Obama. Olwakwate chicken obwedda mulira amuyita Obama but Balaam amuyita Obama. So bebo chicken naye bamututte kaguddeyo. Kale akatugende w'omukulu ono omuwandiisi w'amabaluwa Nakinku omusajja amanyiddwa nga Ibrake Mukasa. It is his birthday. Omusajja ali mu kukuza amazaalibwa ge by the way. Fenga YouTube channel eyagaliwo twongera okuba nga tuyozaayoza omukulu Ibrake Mukasa olw'okubeera nti watuuse ku mazaalibwa ago. In fact naye yawandiiseyo akabaluwa kaawo nagamba nti ng'ennaku z'omwezi 22 ogw'ekonomi ogumu 1908 awezezza emyaka 45 egy'obukulu Ibrake Mukasa era agamba nti 45 years of good health without any illness. Allah, thank you so much for the gift of life. Happy birthday to me. Allah bless Mrs. Sarah Mukasa. Rest in peace Mr. Waswa M. Jamada. Nasabira nyina mwana mulenzi ono Ibrake Mukasa mukadde ke kamu nasabira n'omwoyo gw'omugenzi taata we eyava mu bulamu bw'ensi eno. Kale muzimu ku bbaluwa eziwandiikiddwa wiiki eno bbaluwa za mwana mulenzi Ibrake Mukasa ayina ebbaluwa gye yawandiikidde omukulu oyo amanyiddwa nga Dindubo Wasava. Nagamba naye ensi eno muganda wange ekintu komera si kirungi wadde n'omulundi ogumu naye abalaba oyina bayitirivu nnyo. Tukyalemeddwa okumanya omutuufu akwekiiseemu bwovuunuka olusozi luno bambigezaako era olwana ennyo okufuga omumwa ebyange si bingi nnyo leero. Eno bbaluwa yawandiikiddwa mwana mulenzi Ibrake Mukasa still ng'agikuuta oba ng'agikuutira munnamawulire munne omukulu amanyiddwa nga Dindubo Wasava. Ojja kujjukira nti Dindubo Wasava musajja wa Katonda baamugombamu obwala ne gye buli eno Dindubo Wasava akyatemeza mabega wa mitayimbwa. Abasajja baamusiba bintu byalinga ebyokusaaga munnamawulire ono Dindubo Wasava baamutwala kipayopayaawo kati nno ebbanga liweredde ddala. In fact n'omusango gwe ennaku zino sikyalaba anything like media coverage in regards ku nsonga za mwana mulenzi Dindubo Wasava. Ebintu si birungi yayingirayo mu mbeera ya tugendeko wano kutuuka nti ye kati gwolekedde kooti kutuuka kooti nti ye kati ku alimanda. Bintu si byangu. Tukyatunula ezimu ku bbaluwa za Ibrake Mukasa wakati nga akuza amazaalibwa. In fact era still mu wiiki eno Ibrake Mukasa yayina ebbaluwa gye yawandiikira omugagga Brian White. Yagamba nti kirumira Brian White ekisookera ddala
wagaana okukkiriza nti ssente zaggwaawo. Ekyokubiri, wagaana okuyigira mu nsobi ze wasooka okukola mu part 1. Ekyokusatu, weekuumirako nnyo abaana ab'obuwala ate nga be baakuviirako okuddukira e Dubai. Ekyokuna, wakozesa bubi obudde bwo. Ekyokutaano, oyogera nnyo ne wootalina kwogerera. Ekyomukaaga, towuliriza ate towabulwa. Ekyomusanvu, omusajja omufumbo lwaki weekuumirako abawala mu makaago ng'ate oyinawo mukyalawo. Ekyomunaana, nakulabula nti olina okuddukira wabweru wa Uganda okutuusa nga gavumenti ekyuse. Ekyomwenda, kkiriza obagaana omusango gw'omuntu okufiira ewwo tekisoboka kugenda bwe kityo munnange. Ekyokumi, okukaaba n'okukuba omulanga tekigenda kukyusa mu nsala ya kkooti. Ekisembayo, engeri abasajja gye baakuleese mu kkooti ekaabya amaziga, ekitongole ekiramuzi n'ekya poliisi balina ambulensi ne baakuleetedde mu kaduukulu k'emmotoka ekiraga nti bamalirivu okusiba oyagala toyagala. Kale katukube mu torch. In fact, this is a video shared by shared by Ebya Mukasa. Eya Brian White gye buvuddeko. Kundi mpayawo ssente. Kansuubire nti omuntu alina ebicupuli ssente teziba bwe ziti. Olwaleero ku saa 8 nga bukya ebuziga Brian White Kirumira akubye omuntu essasi amanyiddwa nga Bitwire Victor. Ono nga naye kitegerekese neighbor wa Brian White. Ne Brian White wabadde afuluma ekifo kye ku saa 8 okugenda wabadde alina okugenda ng'ono Bitwire naye akomawo. Bano bombi kitegerekese babadde batamiddemu kati ne batandika obwanyisiganya ebigambo. Kati Brian White kwe kuwulira obusungu abadde n'emmundu n'akuba essasi mu bbanga. Bw'alikubye mu bbanga bano ono Bitwire Victor nga abadde ne munne private Muzoora Koleb ne bataseguka nga badde abatiisatiisa kwe kubategeeza nti bafukamire wansi. N'ajjayo emmundu we baganye kwe kukuba Bitwire Victor essasi wano ku mukono gwe ogwa ddyo wano kumpi n'obulago wano. Addusiddwa mu ddwaliro IHK badokita bajjeemu essasi eryamukubiddwa era ne batutegeeza nti embeera gy'alimu ajja gisukka. Naye nga Brian White essaawa zino twogerera akumibwa ku police station ey'e Kabalagala era nga guddwako omusango gwa kugezaako kutta muntu. Nga bw'omanyira munnange gwe bakwatiddeko ssimu yaba n'obuzibu naye nze nabadde kutusamalira nga kyabadde ku geti yange alinawo omusitulage mutwala ku ddwaliro. Still katambi ako Ebya Mukasa yakajjeyo wali mu baziyita mu archives nagatako baka nti bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 Desemba omwaka 2017 emyaka kati 7 ekisookera ddala era ng'omwaka gwa 2017 omuyitale Sekukulu yagikwatira ku meere e Luzira. Omuyitale aba ategeeza Brian White yasobola okuddaabiriza ekkomera ly'e Luzira erimanyiddwa nga Kampala Remand. Yateerayo abasibe terefayina ez'ekika kya Samsung 65-inch TV ezisoba mu 10. Brian White ye yazigula n'aziteeka mu kkomera lino ery'e Luzira. Yasiiga ekkomera ly'e Luzira langi n'abagulira entebe empya, emifaliso ko wamu ne bulangiti. Yamenya likodi ey'okusinziira mu kkomera n'agulira bannamawulire abakunukkiriza 10 ebikozesebwa eby'ennaku enkulu kwegamba nga Christmas, Boxing Day wamu ne New Year's Eve. Wabula nga abigula obudde obwo yali mu nkomyo oba yali mu kkomera e Luzira. Yasinziira e Luzira n'addaabiriza amalaalo ga maama wa munnamawulire omu
erinnya lisirikiddwa kubanga ayinza okuwendula abantu mbo ne bateekawo butwa mu bidiba by'ente za Ibrake Mukasa wamu n'embuzi ze. N'agamba nti asigadde ye Ibrake Mukasa wali yenna nkuwadde. Could be a message in a sarcastic way, but definitely most of what Ibrake wrote down happened. So amazaalibwa amalungi eri mwana mulenzi Ibrake Mukasa ag'emyaka 45 egy'obukulu. Omukulu oyo ebbaluwa ze tutera okuba nga tuzikozesa ku YouTube channel eyagaliwo olw'ensonga nti newankubadde zibaamu okusaakiriza atera okubaako obubaka bwafumbekamu olumu okuba nga alabula abantu abali mu entertainment lumu n'okubeera nti alina advice z'abaweereza ezandibwa nti olumu ziba zituukagana n'ebiseera oba n'obudde bw'aba wandiikidde obubaka obwo. Kale tumuyozaayoza. Kale eyo katusooka tuveeyo. Simanyi oba mwalabye akatambi kano Message Semakula okubeera mu bulamu bwange. Thank you so much. Nsaba okuyita mama omukyala Nakai Sara yalitobusa eddala okubeera mu bulamu bwange. Thank you so much. Nsaba okuyita mama omukyala Nakai Sara yalitobusa. Akatambi kano kabadde kalaga nti bwe mubeera bakyali ne we mukula ne muweza emyaka emeka musigala mwekolako effujjo. That was Aruna Mubiru ng'ali ne Message Semakula batudde bayimiridde bali mu bantu li Aruna Mubiru litakula munne naye n'aliddizaawo akakone n'aliga naawe ndeka. Kale at the same time interview ne yakoleddwa Message Semakula gye buvuddeko bwe babadde bamubuuza ku mwana we Dylan eyawasiza oba ya proposing de Karo Nantonga. Message Semakula yazzeemu mu ngeri ya kisajja kikulu era ya musajja Omuganda ddala agoberera ennono wamu n'obuwangwa obwa Buganda. Nze mutabani wo n'owerukamira Karo Nantonga mu family. Ekintu kino kibadde bw'ebbanga ng'abaana bali mu mukwano. I'm a father. Yes. In fact, I'm a father-in-law. There are things byesina kudiscussing according to my traditions and norms. Kati there are things I don't discuss. Kati twaga discussing mutabani wona muwalawo. No, kati awomba tata. Siba tata kati olumba ndowooza mvudde ku mulamwa ngate feba mu ku bantu abalwana okulaba nti no at least we don't lose our traditions. Kati bwenzira awo gira nje mbanga embozi gweweddeko. I will not discuss my family. Walina okubagaliza ku bufumbo obulungi oba laavu yabwe ennungi. Napostinze ntya. Wapostinze ng'omwero kaminga. Kainafu atisa badde subandira ku papanga gabannaye mutabani wange ne muwala wange. Napostinze ntya. Wapostinze ngo. Nga ngamba ntya. Omwero kaminze nesanyiro liragako. Take that. Tugere mu sports. Kale ekifaananyi kyolaba kya mwana mulenzi amanyiddwa nga Paul Elabele Pogba. Paul Pogba omujjukira ku ttiimu ya Juventus, omujjukira ku ttiimu ya Manchester United, omu ku baana balenzi abaakuba eddiba omusajja Omufalansa ne linoga ne sekunoga yenna. Oluvannyuma lw'ennaku 811 811 days mwana mulenzi amanyiddwa nga Paul Pogba yazzeemu okubanga alabikako ku kisaawe era n'addamu okubanga yenyigira mu kuzannya omupiira oguli professional. Mwana mulenzi Paul Pogba okuddamu okubanga azannya omupiira kino yakikoze ne ttiimu y'abanaffe aba Monaco. Ojja kujjukira nti eno yamusayininga gye buvuddeko oba yagyegattako gye buvuddeko wabula agenda okugyegattako omusajja wattu alina obukosefukosefu. Omupiira guno Paul Pogba gwe baamutaddemu yazze mu dakika yabadde ya 85 era nga Monaco yabadde ezannya ne ttiimu y'abanaffe aba Rennes abamu mugisoma nga Rennes bw'obanga toli mu Faransa. Kale amaaso gonna wali ku Roazhon Park gabadde ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Paul Pogba. Ekiro ekikeseza olunaku olwaliro Saturday ya nnaku z'omwezi nga 22 Novemba. Era abantu obwedda amaaso bagatadde ku mwana mulenzi ono kulaba oba eddiba ebyaddala likyalimu. Mwana mulenzi Paul Pogba bamuyingiza mu dakika yabadde ya 85. Yes, yayingidde mu dakika ya 85. That means wadde wabula dakika 5 zokka
omupiira gubenga gugwa. Ojja kujjukira nti ono abadde amaze emyaka 2 mirambirira nga takkirizibwa kubanga akoona ku mupiira. Mwana mulenzi ono Paul Pogba yegatta ku ttiimu eno eya Monaco oluvannyuma lw'okuba nti yali ateereddwako ekkoligo lya myaka 4 eryokuba nti yali akozesezza ebiragalalagala. Wabula bwe bagenda mu court of arbitration for sport, mwana mulenzi ono ekibonerezo kye baali bamutaddeko bakikendeeza ne bakiza ku myezi 19. So omupiira gwe yazannye ng'azannya bannaffe aba Rene nga yazze mu dakika ya 85 gwe gwabadde omupiira gwe oguli professional oluvannyuma lw'ebbanga eryo lyonna. Ndowooza yasemba okubanga azannya omupiira yali September wa 2023. I think gwali mupiira gwa Juventus ng'ezannya Empoli mu Serie A. So mu November wa 2024 mwana mulenzi ono yafuukira a free agent then yeegatta ku Monaco. Paul Pogba is back officially. Kali Liverpool, abawagizi ba Liverpool, obanga olina mukwano gwo nga muwagizi wa Liverpool, mukwano gwange nsaba omukubire kasimu omubudeebude. Obanga osobola mutwaleko out ku kyennyanja alyemuko oba mufunire ekyokunywa kyasinga okubanga ayagala. Olw'ensonga nti ennaku gy'alina eyoza lumonde Liverpool ebintu tebirabika bulungi n'akamu. Oluvannyuma lw'omupiira Liverpool gwe yazannye olunaku lw'eggulo ng'ennaku 22 Saturday November mwaka 2025 kyayongedde okulaga nti mu mipiira 7 Liverpool gyesembyeyo okubanga ezannya efunnyemu wini emu yokka, bagikubye emipiira 6 bweddu. Crystal Palace yakuba Liverpool 2-1, Chelsea nekuba Liverpool 2-1, Manchester United nekuba Liverpool 2-1. Banafa ba Brentford we bakwata ku Liverpool bagikuba 3-2. Liverpool ne yefumbira mu Aston Villa ne gikuba 2-0. Man City 3-0 ngezikuba Liverpool. Era Liverpool bwe yabadde ezanya banafa ba Nottingham Forest tebagiwadde mu yadde, bagikonkonye 3 bwedu. Kati omutendesi w'abanaffe aba Liverpool omukulu amanyiddwa nga Ancelotti avuddeyo olunaku olwaleero n'akuba amavi. Omusajja akkiriza agamba nti bannange, of course there is a way out, especially because of the quality of players we have. I'm responsible for the current losses. You are responsible when you are winning, but you're also responsible for the losses. Omukulu amanyiddwa nga Ancelotti akkiriza agambye nti ng'omutendesi bwe banga ttiimu yo bali mu kugikonkona eddiba olina okukkiriza. Amazima gali nti nga bwe kiri nti bw'obanga owangula ye gwe aba avunaanyizibwa, kati nzikiriza nti nvunaanyizibwa ku kukubwa kwonna ttiimu y'abanafu aba Liverpool kweri mu kuyitamu. I think tujja kubanga obwanga tubutwalako ne mu ggwanga eryaffe Uganda. There is one lady eyatumakinze very very proud. Weekeno nga CAF eri mu kugaba awards, referee wa Uganda Demona amanyiddwa nga Shamira Nabada yawangudde ekya CAF Women's Referee of the Year, oba referee omukyala asinze okubeera nga akomonta firimbi omwaka guno. So omukyala ono Shamira Nabada alina emyaka 3 gyokka era nga ali ku listi y'aba referees abakomonta omupiira abakakasibwa ddala FIFA, CAF wamu n'ebitongole ebitaba balefari mu bufu obumu oba obulala. So ojja kujjukira nti mwana ono yakomonta wali ku Women's African Cup of Nations omwaka gwa 2025 still. Paris Olympics yaliyo, n'abeera mu FIFA Under 17 Women's World Cup, CHAN 2024 ne CAF Champions League. Omuwala ono oba omukyalo ono Shamira Nabada abadde alabikira wonna, era nga CAF egamba nti ayolesezza omutindo omulungi ennyo nnyini ddala, nabwe kiti asaanira okuba nga asiimwa. Shamira Nabada yatumakinze very very proud. So kitegeeza nti ne FUFA wamu ne SEKAFA babongera okubeera nga bafuna respect. Mulaine faananako bwetyo. Kale mu kifaananyi omukulu gw'olaba
ye coach wa team y'abanafe aba Haiti. Coach ono yakoze ebyafaayo. Timu ya Haiti yatuuse mu World Cup. Oba yasunsuddwamu n'ekiika mu World Cup. Wabula nga coach wa timu ya Haiti tatuukangako mu ggwanga erya Haiti. Kyokka nga ye coach wa tiimu eno. Omukulu ono amanyirwa nga Sebastian Megan. Omukulu ono atendese tiimu ya Haiti n'ekiika mu World Cup. Wabula ng'ensi gy'atendese eno talinnyangako ebbanga lyagitendekedde ng'omutendesi talinnyangako mu nsi eno. In fact, tiimu eno wiiki eno yakubye Nicaragua omupiira ogwo gwawedde 2-0 okulaba nga tiimu ya Haiti ekiika. That is it. I think katumalirize n'omuzannyi wa Manchester United mwana mulenzi amanyirwa nga Benjamin Sesko. Aloga Man U embugo tannassa. Mwana mulenzi ono amanyirwa nga Benjamin Sesko omuteebi wa Manchester United. Amawulire agavaayo gongera okukatiriza nti yandimaliriza omwezi mulamba bweddu nga taliiwo era nga tazanyira bannaffe bano aba Manchester United mupiira. In fact, n'omutendesi wa Manchester United omukulu Ruben Amorim namulabyeko nga confirminga nti Benjamin Sesko is going to be away for quite a time. Asuubira okubeera nti ayinza okuba nga taliiwo okumala akabanga ka mwezi nga mulamba. Ojja kujjukira nti mipiira 11 mwana mulenzi ono gyazanyidde Manchester United atandiseko emipiira 6 era nga alina assist emu ne goals 2. Ekitegeeza nti musajja wa Katonda abadde ebintu byandibanga byongera okutereera mu maaso awo. Ate gye yawakankudde injare, so abamanyi balina okugumaagumamuko okuba nti bayiye engeri gye bakubakubamu ekiraka kya mwana mulenzi ono amanyirwa nga Benjamin Sesko. Ale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola nsonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sydney omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sydney omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sydney omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu.
information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribing bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba